Professor Wolfgang Lenzen yakwasiza abakungu ba Teso ensimbi obukadde 125 nga zaziwereddwayo okuyambako mu kubudaabuda abantu abalina akawuka akalwaza mu Kenenya. Professor Wolfgang yakusobola okuŋŋaanya ensimbi zino ng'ayita mu kaweefube w'okuvuga eggaali okwetooloola ensi yonna era nga mu mwaka gwa 2011 yaleeta empaka zino wano mu ggwanga. Obugaali bwetabwamu abavuzi ab'enjawulo omwaye n'abavuzi okuva mu kibiina ekigatta abavuzi b'obugaali nga bwatolontuka kumpi kilomita 1550 nga buyita mu bitundu nga Masaka, Mbarara, Kasese, Fort Portal n'ebitundu ebirala nga bwamala ennaku 12. Buli kilomita yasobola okugikuŋŋaanyaamu ensimbi ya Bulaaya emu ze siringi ezisoba mu 10,000. Kilometer. I decided to make this long trip in order not only to raise money but also to see the world and abakungu mu Taso basanyukidde engeri Professor Wolfgang yeewaayo okulwanira bannayuganda abalwadde nga banoonyeza ensimbi okuyita mu maanyi ge. Abaddewo nga yeebaza bannansi ab'e Germany abakuŋŋaanya essente ezo era abaziwadde Taso. Kale twagala okwebaza bannaffe mikwano gyaffe egyo. Abakulu mu Taso bategeezezza ng'ensimbi zino obukadde 125 bwe zigenda okubayamba mu nteekateeka ze baliko ez'okwongera amaanyi mu kubudaabuda abalwadde ba Mukenenya mu ggwanga okuli n'abaana abato. Harriet Namukasa, Winnie Nakachwa, WBS TV, Kampala.